Abana banupu batungisa emboye eza traffic. Era basalako wandege yona ne basalako enguudo nga beba controllinga traffic. O controllinga traffic ngani? Nze ndayira Katonda ali muguno yimirize mmotoka ngamwe bye kijega. Tojiyimirira maaso. Nze nakangubi. Nze geni niba engineer abakula ko yimire mmotoka yange ko yambadde ebigo pesa byakabuti emuntu ngatonga nja kusabula ebyuma. Tomtumira limulokole. Bayimiriza mmotoka ne fuji ne bazikona kona no zikona kona sebo. Bayina bitoko babituka bwana. Batekako pesa byakabuti kuno ne bakwata ebiyuni bayina obuntu obono bupisto bw'abaana bato. Naye gwe manye fuji liri kukubo. Nemwe muyita wamuvugira. Ndumira police mu Kampala. Muvugira wa. Oleza nkulimba. Omwana ali mukonto. Mwana gwali mukonto nyambo mpaba traffic banupo. Who is controlling the police? Nze Jennifer bayimiriza motoka yange. Hati kati awo mfana awe nze mfa. Awo tuwe tugenda kufa. Police mu Kampala o correcting ebitala ebichamu. Ebitala byoku Kampala road bichamu. The city engineer designing ebitala ebyo. Ata ebigenda mbwe ezikirira wansi ngatasibe zigenda maso ufine. Kubanga eriyo ezibaziyingira. Naye ate natezigenda Kampala road ezeyongerayo nasibe zikirira. What is the logic? Kati zino bozisibye nga zikwataani. Ozisibye zikirira nga totale zigenda Kampala. Zine zikirira ku Ntebe road ziba zi inconvenience nga traffic ki. Emmotoka ne zikwata kati ate n'abapolisi ne bakyagala okibbiramu. It's incredible today. Tewali bukambe tukosiza toyimiriza motoka yange nga tuli wa traffic. Sijja kuyimirira. Era bonogikuba if there is police presence in Kampala, bonokuba kuba motoka yange neva kukubo being paid as the traffic police commander in Kampala. Show your presence. Laganti joli mu kibuga kino Kampala and you are studying the situation. Don't sit in your offices when the city is rotting away. Buli muntu avumirira Kampala as if there is no police in Kampala. It cannot be. This cannot continue. Kubanga ye president bamusibira amakubo tabimanya bino. Aba minister bonna kati balina obugombe. Lwaki? Kubanga traffic ebalemi. Who is controlling traffic in Kampala? Robert Mutebi amanyi. Tujja mwogera erinnya. Robert Mutebi mpereza erinnya lya controlling traffic mu Kampala and we call for easy transfer. Agende teri motoka jasobola. Bamutwale Moroto. That traffic is good. Controllable. Eze Kampala zetaga muntu ali sharp mukambwe gwe bakyawa. Ne hali agala okwagalibwa ndo zagenda kwesimbawo ku MP. Abantu tabafaako. Vukako mu kibugo yite ku karawulika nakapyo ke bakoze. Bataddewo ebitaala. Tubavuga buvuzi bwe bati. How can we be so disorganized? Robert Mutebi mpereza erinnya ly'omupoliisi oyo. Tumwogereko wano. Show your presence. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.